Kaakati mujja tusinikemukko ku mannyo, mujja tusekemukko. Omuvubuka gw'olaba oyo yeeyambazza ng'abawala n'agenda mu maka ga bagirlfriend we amukyalireko. Taata w'omuwala alowooze nti awo muwala we mukwano gw'omuwala y'amukyaliddeko gwe basoma naye. Kumbe boyfriend w'omuwala yazze okulaba ku girlfriend we ewaka. Akoze ng'ebya Martin naye ono ataddemukko ku bisoko ne ku bukodyo. Kaakati wuliriza, nga sinnaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Kaakati omuvubuka oyo bamuyita Abaasi. Abaasi alina girlfriend we gwe yeeyagala naye basoma. Bonna basoma, bakusomera ku ssomero lye limu. Naye ayagala okumulabako naye omuwala bamufuga nnyo. Bazadde b'omuwala tebamukkiriza kufuluma, tebamukkiriza kutambula. Kati ebiseera ebisinga bakola ki? Boogerera ku ssimu. Kati ababiri bano omuwala yayise boyfriend we ono Abaasi n'amugamba mwana janguke waka ondabeko. Boyfriend ono yasoose kutya nga tayagala kugenda. Ng'agamba bwe nzijayo taatawo n'andaba tankube. Nti taata gy'ali naye ggwe osobola okujja wano emabega g'ennyumba nsobola okukusanga awo. Omuvubuka yasoose kugaana naye nga omanyi ebiseera ebisinga omukwano gw'ekivubuka gulina engeri gye gupikamu abavubuka bano. Omuvubuka yasoose okugaana nga talina ngeri gy'ayinza kugenda kulaba girlfriend we olwo n'atyani? Olwo n'atya taata wa muwala. Bino mujjukira ebyatuuka ku Martin balyoke bamutte. Ono yebya naye byakoze naye ate ebyono ataddemukko obwongo. Ono ataddemu obwongo bungi ne saayansi mungi okulaba ku girlfriend we. Munnange babiri bano nga bateesa okuba nti basisinkana. Abaasi ng'ayiiya nga muli agamba naye nkoze ntya okulaba ku girlfriend wange ono nga taata we tantegedde, nga taata we tandabye. Kubanga bwe nnaagenda okulaba ku muwala ono taata we nandaba agenda kunkolako ng'obuyinza bwe bulagira. Abazadde b'ennaku zino baakamboola ku baana ab'obuwala. Bw'akutegeera nti odedeza omwana we ate ng'omudedereza waka oba ogenda kufa nga Martin. Era Martin yaseetinga okutya mu baki? Mu bavubuka. Naye ate omuwala asenzesenze omuvubuka n'amugamba gwe funa engeri gy'oyiiya gy'oba oggyamu Keene waka. Ate siko osobola okweyambaza ng'abawala. Daddy ajja kulowooza nti oli mukwano gwange. Oli mukwano gwange. Ono boyfriend n'amugamba kikola nti ekikola. Gwe funa ye engoye z'oba ofuna ngoye za sister wo oba ofuna ngoye za maama wo nga zikutuuka zambale ojje waka ondabeko. Taata bw'anaalaba nga nnyumya naawe ajja kulowooza ndi ne biki? Ndi ne mukwano gwange omuwala. Kumbe nedda ndi naawe boyfriend wange Abaasi. Abaasi ng'alabira ddala ate ekyo kijja kukola ki? Kijja kukola. Munnange ng'Abaasi agenda anoonya engoye maama we z'ayambala. Ng'agenda afuna sikaati ya maama we ng'afuna ne shaliya eya maama we giyita oba gye bayita abaaya. Ng'Abaasi yeenaanika sikaati ya maama we n'abaaya byonna abikola ayagala kugenda kulaba ku girlfriend we ewaabwe mu maka g'aba girlfriend we. Munnange Abaasi ng'ayambala bulungi nga bw'omulaba obwanekaanekanye. Nga bw'omulaba obwanekaanekanye. Kati mu kifaananyi kiri ng'anekaanekanye bulungi nnyo. Mu kifaananyi kino nga bamukutte olubazi mwambudde engoye bagenze omukebera nga mulenzi. Owuliriza? Munnange Abaasi ng'ayambala bulungi engoye za maama we atandika okwetegeka. Agenda alabe ku ki? Agenda alabe ku girlfriend we mu maka g'abazadde ba girlfriend we nga yeetindigga olugendo atambula agenda alabe ku muwala. Atambula ayita mu kkubo abantu balowooza Hajati yakunnumba yagenda, kumbe seddume sedduvuuto agenda kulaba kawala mu bazadde baako. Ne bannange omukwano gw'ekivubuka guno gulina engeri gye gukozesaamu abavubuka. Kakati Abaasi atambula atuuka mu bazadde b'omuwala. Sijja kulimba Abaasi ansesezza nnyo. Ansesezza nnyo sijja kulimba. Alina engeri gy'ataddemu obukodyo mu kiraavulaavu kye kino nga tayagala kufa nga Martin. Ayagala ssebe ye ebyo nga byanjawulo mukko. Abaasi atuuka mu maka g'ab'omuwala.
atuma Buganda bw'omuwala bumuyite ng'abugamba geno mpitire ku gundi, akyusa n'akaloboozi, geno mpitire ku gundi, mugambe nti gundi akuyita, ng'obwana bugenda buyita ki? Bugenda buyita sisita ng'ajja ng'abaasi waali yanekaanekanye, bo bulowooza muganda wa mukwano gwa muganda bw'omuwala yamuyita. Taata gy'ali eka, taata w'omuwala abaddeyo nga gy'ali eka mu nnyumba, omuwala ng'afuluma nnyumba ajja alaba ani amuyita, ogenda okutuuka ng'alaba omuntu anekaanekanye mu ki? Mu zishaliya, mu biki, ng'amutemyako nga mugamba yenze nga batandika okunyumya. Bwe batandise okunyumya bagenze emabega g'ennyumba, kati emabega g'ennyumba nga boolaba bavudde ku mulyango taata w'omuwala wayinza okubalabira, ne bagenda bafune we bawogerera. Kati badde bakyayogera, ndowooza muzeeyi n'ayagala okunoonya oba baguddeko atya oba ageza atya, nga omanyi abazadde balina engeri gye beekozaakozaamu ebintu bye ne bagwagwa mu lukwekwe, oba okitegeera. Basanze omuwala ayimiridde n'omuntu gwe batategeera. Taata omuwala nga buli abuuza ani ono ali ne muwala wange, azze mavumbavumba n'abatuukako nga Abaasi oba muyite Hajati Abaasi Hajati Abaasi nga talina ngeri gy'ayinza kuddukamu, nga bamubaka nkwi, ate bamusanze ssebo akutte nako, bamusanze akutte nako bulungi nnyo, ali mu kuwaawambaatira. Taata agamba bannange omwana wange awambaatira mukazi munne kiki? Bagenze okugira Abaasi okumugwamu bati nga Hajati Abaasi awedde emirimu, nga tabangako mukazi wabula musajja. Taata omuwala ng'amukwata bukolokolo ng'alyoka amutwala mu maaso g'ennyumba. Bagenze okumuggyamu engoye okumugiraagira bati gwe ani nga guseddume guli muli gwekwese mu shaliya nga guli n'omwana w'abandi gwambadde ng'abawala gwefudde ng'abawala. Naye eky'omukisa omulungi, taata w'omuwala tamukubye, tamukoze bya matini bye baamukola, tamukubye era talina kyamukoze. Amukutte bulungi nnyo n'amuggyamu engoye, n'amukwata bukolokolo mpaka ku poliisi. Kati eze nga bw'omulaba Abaasi bamwambudde yenna mpaka eno wansi, lwakuba ekifaananyi kye nga bamwambudde sisobola kukiteekayo wano ku YouTube. YouTube erina amateeka gaayo ag'ekisiru, esobola okuteekawo embeera, naye nga bamwambudde eno yonna wansi, ziserubwatula ziri wabweru, bamugambe n'omugamba ku smilinga. Kati no bwe bamukutte basoose ne bamugamba sooka osmilinge ng'oyambadde shaliya. Abaasi n'asmilinga bw'ati ne bamugamba kati nno wano tukuggyeemu engoye nyiigamu. Abaasi bamukozesezza poozi ng'ayambadde ne wano nga tayambadde. Naye mbabuulire, omukwano gulina engeri gye gukozesaamu abavubuka naddala abaana abakyasoma. Jjukira abavubuka bano abakwana buno obuwala obusoma bubawa tayimu ntono. Obwana bubeera mu bazadde babo naye nga babufuga 24/7. Kugamba oba oyagala okukalabako naye nga tolina ngeri gy'oyinza kafatamu, tolina ngeri gy'oyinza kalabako. Ate abavubuka bamaliriza bagenze mu maka g'obwo obuwala, bamaliriza bagenze mu maka g'obwo obuwala ne bafunirayo ebizibu ng'ebyatuuka ku matini. Kati ono yabadde yeefudde omukazi ng'agenze laba muwala wuuyo bamukutte. Abavubuka temuyiga. Oba bwe batta matini temwategeera nti abazadde tebaagala kuzannyira ku baana baabwe, temuyiganga. Era gwe Abaasi osanze ono omuzadde nga teyanyiiga, naye abakubanga yanyiiga ensiga abadde aziraawa. Kale byebyo biri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu, mwebale okuba nti ate musubscribinga saako n'okuba nti ate mufollowinga. Mbaagala nnyo mwena Mukama Katonda bankumire mubeere bulungi, mweraba.